Kituffu ofiisi y'obutume elumbiddwa. Awo nno wenjagala tubeere nga tutandikira nga bulijjo amanya mazima Kenneth. Njagala okuba nga twekkaanya ensonga eyo wammanga eyogeddwako nga twogera ku ofiisi oba yaffesi ey'ekitume. Ssebo ne nnyabo abagenda maaso n'okuba nga muwuliriza, njagala okubeera mukalativu bulungi nnyo ku nsonga zino wammanga, newankubadde ebimu ku byo bye ngenda okwogerako wano nabitaanya dda mu ssomo eddala eriyitibwa nti tukyalina abatume olunaku olwaleero. Mu ssomo eryo twagenda maaso n'okutaanya ensonga eyo. Kaakano olunaku olwaleero njagala okubeera nga ntunuulira nnyo oluuyi olw'okugamba nti kituufu yaffesi ey'abatume elumbiddwa. Mu kusomesa kuno nja kubeera nga nkulaga ebisaanyizo omuntu byagwanidde okuba nabyo okubeera nga ayitibwa omutume, then oluvannyuma nnyo nkulage ebisaanyizo ebyabo abeeyita abatume olunaku olwaleero oba bigwa mu kkowe ery'ekitume nga Bayibuli bw'egenda mu maaso n'okunnyonnyola ensonga ezo. Mu ntandikwa ya byonna ogwanidde okubeera nga onnyonnyokera ddala bulungi nti bwe twogera ku mutume twogera ku muntu ayitibwa omubaka, twogera ku muntu gwe twandigambye nti aweereddwa ebiragiro okubaako by'atuukiriza. Abantu bano abayitibwa abatume tebeetuma wabula baatumwa. Tebeetuma wabula baatumwa, y'ensonga lwaki tubayita abatume. Obubaka bwe baatwala tebwali bwabwe, n'obubaka bwe baatwala bwali obubaka obwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'osoma Yokaana 16:12 eraga nti Mukama waffe bw'ati bw'ayogera, nja kweyambisako Oluzungu n'Oluganda okutaanya ebintu ebimu mu byawandiikibwa. I have yet many things to say to you, but you cannot bear them now. Nina bingi ebyobagamba naye temusobola kubeera nga mubinnyonnyoka oba nga mubigumira kaakano. 13. Howbeit when he, the Spirit of truth, agamba naye oyo omwoyo ow'amazima bw'anaaba azze n'abaluŋŋamya mu mazima gonna, kubanga taayogere ku lulwe naye ekyo kyonna ky'anaawulira okuva eri nze ky'anaayogera, era anaabalaga ebintu ebinajja mu maaso. Mukama waffe atulaga nti obuyambi bwali bwakujja eri abatume, kubanga bwe tubayita abatume tebagenda kwogera byabwe. Omwoyo omutukuvu byawulira okuva eri Mukama waffe byali agenda mu maaso n'okuba nga aluŋŋamya abatume okusomesa. Ekitegeeza nti ekitaabaweebwa mwoyo mutukuvu baali tebakisobola kubeera nga bakibala okubeera nga kitundu ku butume bwabwe oba kitundu ku bubaka obwali bubaweereddwa. Naye akantu akalungi kenjagala obeere nga wekkaanyiza ddala bulungi nti ayogerwako wano ye mwoyo mutukuvu ow'amazima. Ekitegeeza obubaka bw'abatume bubaka bwa mazima kubanga bafuna ku mwoyo ow'amazima. Ekyo nakyo kitutegeeza nti ensomesa y'abatume teyali ntabangufu, yali ensomesa eyali etuukiridde, nga baali tebevvoola, baali teboogera kino wano ate wali ne bakola ki? Ne boogera ekirala. Lwaki? Omwoyo oyo eyali abakulembera mwoyo wa mazima, era ye mwoyo y'omu aweereddwa ekkanisa. Teyeesongako. N'abatume nabo bwe bato bwe baali tebeegulumiza, tebaatandika kwogera ku mannya gaabwe oba obuweereza bwabwe, wabula baasonganga ku Kristo nga balangirira enjiri ya Kristo ate ne bannyonnyola Kristo yaani mu ekyo kye tuyita amabaluwa ag'abatume. N'olunaku olwaleero abantu abeeyita abatume, ekisookera ddala tebalina bisaanyizo nga bwe ngenda okulaga. Ekyokubiri beetumye. Ekyokusatu begenda mu maaso n'okuba nga bakulembeza amannya gaabwe wamu n'obuweereza bwabwe. Omuntu eyeetumye obwetumi tasobola kukola mulimo Katonda gw'atamutumye. Omuntu eyeetumye obwetumi talina busobozi bwa Katonda, kuba Katonda gw'atayise, Katonda gw'atatumye talina nsonga lwaki amuwa obusobozi
obwa yaffesi eyabo abaatumwa. Ako kakulu kategeera. Kati bino byonna bituukirizibwa nga tulaba mu ssuula esooka ey'ebikolwa by'abatume olunyiriri olwokutaano paka olw'omunaana. Mukama waffe asuubiza nti Yokaana yabatiza n'amazzi naye mmwe munaabatizibwa n'Omwoyo Omutukuvu mu nnaku ezitali nnyingi okuva kaakano. Ekintu ekyo tukiraba nga Mukama waffe akinyweza ng'alaga mu nnyiriri omunaana nti naye mmwe munaafuna amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu gwe twategedde omwoyo w'amazima era anaabakako era munaabeera bajulizi bange mu Yerusaalemi, mu Buyudaaya, mu Samaliya wamu ne mu nsi yonna. Babateekateeka era ekyo ekyakigenda otuukirizibwa. Mu ssuula ey'okubiri olunyiriri olwokuna ebyo byonna ebyali basuubiziddwa bituukirizibwa ng'Omwoyo Omutukuvu agenda mu maaso n'okuba nga abajjuza oba nga bajjuzibwa Omwoyo Omutukuvu. Yensonga lwaki bw'ogenda mu bbaluwa eya Timoseewo essuula ey'okusatu olunyiriri lw'16 lutanya nga lugamba nti ebyawandiikibwa byonna biweereddwa olw'okuluŋŋamizibwa kwa Katonda. Ekitegeeza nti tewali mutume kye yasomesa nga kyava ku ndowooza ye wabula kyabaweebwa Omwoyo wa Katonda. Omukka ogw'ebyawandiikibwa gwa Katonda. Ekitegeeza ebyawandiikibwa bigambo bya Katonda byennyini. Kati abatume buli kye baagenda mu maaso n'okuwandiika kyekyo ekyali kibaweereddwa. Ekitaabaweebwa tekyali kitundu ku bubaka bwabwe. Ensonga lwaki Peetero anyweza ensonga eno mu Peetero ekyokubiri essuula esooka olunyiriri lw'19 ng'agamba nti kaakano tulina ekigambo ekyannamaddala eky'obunabbi. Tulina ekigambo ekyannamaddala eky'obunabbi. Ekkanisa eweereddwa ekigambo ekyannamaddala eky'obunabbi. Ekigambo ekyo ekyannamaddala eky'obunabbi kyaweebwa abatume ne bannabbi ne kiwandiikibwa. Kati kaakano tetunoonya batume bapya, tetunoonya bannabbi bapya kubanga abatume baakozesebwa okuteekawo omusingi gw'ekkanisa. Mu lunyiriri olw'abiri agenda maaso Peetero ng'agamba nti mujjukire bulungi obunabbi obuye bwawandiikibwa tebwajja lwa kuvvuunula okw'owa bweru wabula obunabbi bwajja mu biro biri ebikadde abantu abatukuvu abo abasajja ba Katonda abatukuvu abo bwe baagenda okuba nga baakirwa Omwoyo Omutukuvu obanga Omwoyo Omutukuvu abakkako n'abaluŋŋamya okuwandiika bye baawandiika. Kati nga tumaze obitaanya kikulu nnyo tutegeere bwe twogera ku bantu bano abayitibwa abatume be baani. Tumaze okunnyonnyola baali babaka abaaweebwa ebiragiro. Ebiragiro tubitegedde byani? Bya Mukama waffe Yesu Kristo. Ani agenze maaso n'okuba nga abaluŋŋamya? Ani abaluŋŋamya mu bye baawandiika? Omwoyo Omutukuvu gwe twategedde nti mwoyo wa mazima. Bw'osoma essuula ey'ekumi eya Matayo tutandikira ku lusookera ddala, Bayibuli eraga nti Kristo n'ayita gy'ali abayigirizwa be. So bayingira mu kubeera nga batume eri ekkanisa nga Yesu Kristo amaze okuzuukizibwa ne bayingira mu bifo byabwe ebyokuba nga basomesa wamu n'okusimba amakanisa. Naye ng'ebyonna tebinnabo yali yabeeyawulira edda. Kati mu kubaawula wano Bayibuli egamba bayita gy'ali n'abawa amaanyi n'abawa obuyinza eri emyoyo emikyamu okuba nga bagigoba, n'abawa amaanyi eri okubeera nga bawonya buli kika kyonna eky'obulwadde. Mu lwokubiri era gano ge mannya ag'abo abatume 12. Bayibuli ennyonnyola erinnya erya Simyoni, n'ennyonnyola erinnya erya Simyoni Peetero, n'eyogera ku linnya erya Andrew, n'eyogera ku ayitibwa Yakobo muganda wa Yokaana bonna nga batabani ba Zebedi, n'eyogera ku Filipo, n'eyogera ku Bartholomew, n'eyogera ku Tomasi, n'eyogera ku Matayo, n'eyogera ku Yokaana, n'eyogera ku Yakobo owa Alifonso, n'eyogera ne ku Theodasi, n'eyogera ne ku Simyoni Omukanaani, n'eyogera ne ku Yuda eyagenda mu maaso n'okuba ng'alya Mukama waffe olukwe. Kati abo mu bufunze betuyita ba foundational apostles, betuyita obutume obusookerwako ddala. Bwe tulabirwako wano ddala bulungi, Bayibuli etulaga amannya ag'abo abantu Mukama waffe bye yalonda. So ekimu ku bisaanyizo ekisookera ddala ekikulu omuntu kyagwanidde oba kyali agwanidde okubeera nga aba nakyo okubanga mutume, yayina kulondebwa Mukama waffe Yesu Kristo ng'ali mu mubiri mwene. Kye tulabye nti gurupu esookera ddala gy'alonda amannya gaayo
galambikiddwa bulungi mu ssuula ey'ekkumi olunyiriri olusooka paka olw'okumeka olw'okuna olwa Matayo. Kati bw'otunuulira ekyo kyokka mu nsomesa ya Bayibuli kikuyambira ddala okutegeera nti leero abeeyita abatume obutume bwabwe babugyawa. Kubanga gurupu y'abano 12 tekyali nzigule kaakati, gurupu eyo yaggalwawo dda. Y'ensonga lwaki bw'oba osoma ekitabo kya Kubikulwa essuula eya21 olunyiriri lw'14 lutaanyiza ddala bulungi nga lulaga nti mu kibuga kino ekijja ekiyitibwa Yerusaalemu ekijja kye tulindidde kigenda okukka okuva mu ggulu, Bayibuli eraga nti ebisenge by'ekibuga ekyo binaabeerako emisingi 12 ng'era amannya ago ge mannya ag'abatume 12. So obutume obwogerwako obwe12 kaakano tebukyaliwo, bwaggalwawo dda. Era ennamba eyo ne baali banoonya omuntu eyalina okusikira Yudas Iskariyoti, awo tutunulya ddala ekisaanyizo ekyokubiri ekyalina okubeera nga kigobererwa. Omuntu omulala eyali agwa mu butume obw'abo Kristo be yakkiriza yalina okuba nga yaliwo, yatambula ne Mukama waffe Yesu Kristo okuviira ddala ku biseera eby'okubatiza okwa Yokaana omubatiza. Nga Bayibuli bwegenda mu maaso n'otunnyonnyola ensonga eyo mu Bikolwa by'Abatume essuula esookera ddala olunyiriri olwa 20 paka olwa 26. Era omuntu eyalondebwa ayitibwa Matthias, Bayibuli eraga nti yaliwo okuviira ddala kubatiza okwa Yokaana bw'osoma Bikolwa by'Abatume essuula esooka olunyiriri olwa 22. Kati mu lunaku olwaleero gwe nange we tuli, teri muntu n'omu ku ffe abadde mulamu okuviira ddala ku biseera eby'okubatiza kwa Yokaana. Teri n'omu ku ffe eyalondebwa Kristo mwene ng'ali mu mubiri. Kati eyeeyita omutume olunaku olwaleero ebyo bibiri byokka tebabiina. Teriiwo muntu. Kati so bwe tuwulya nga tulinawo eddoboozi ery'abantu abeeyita abatume, kye tuyita obulumbaganyi eri yaffesi ey'abatume. Kubanga abantu leero abeeyita abatume n'ebisaanyizo ebisookera ddala ebibiri tebabiina. Tebalondebwa nk'Omukama waffe Yesu Kristo tebalondebwa nk'Omukama waffe Yesu Kristo. Ekyokubiri tebaaliwo kuviira ddala ku biseera eby'okubatiza okwa Yokaana. Ekisaanyizo ekyokusatu, omuntu oyo yali agwanidde okubeera ne bino wammanga: obubonero n'ebyamagero. Nkiddamu, obubonero n'ebyamagero. Nga Bayibuli bw'enyweza mu Bakolinso ekyokubiri essuula 12 olunyiriri olw'12. Bayibuli eragira ddala nti Pawulo mwene mu kubeera nga naye yalondebwa okubeera ekitundu ku batume yalina obubonero n'ebyamagero. Obubonero n'ebyamagero byabaweebwa okubeera nga bagenda mu maaso n'okwawulwa okuva kwabo abaali beeyita abatume naye ng'ate tebaali batume abaali balondiddwa Mukama waffe. Kitegeeza nti obubonero bwali bwa nkizo, bwali bwa njawulo nnyo nga bubaawulira ddala okuva kwabo bassekigwanyizi ng'olunaku olwaleero bwe tulina bassekigwanyizi abo. Obubonero bwemu obwayawula abatume luli ne kaakano bwawula bassekigwanyizi be tulina mu biro byaffe oba abeetumi obuki obwetumi. Kubanga bwe balaba obukulu obwaba abatume n'engeri gye bakozesebwamu ngeri y'enjawulo, beegomba engeri gye bakozesebwamu ey'enjawulo, nabo ne batandika okugoloka nga bagamba nti nange ndi mutume nga Mukama waffe bwe yayagala. Naye yakusanga wa? Yabukuweera wa? Y'ensonga enkulu awo erina okunnyonnyolebwa. So ekirala kye tulina okuba nga tufaako nga kikulu nnyo nga kyakuna, abatume basomesebwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bagalatia 1:11 paka 12 eraga Pawulo alaga nti nkakasiza ddala eri mmwe nti enjiri gye nabuulira eri mmwe saagifuna nga njijja ku muntu, wabula nasomesebwa olw'okubikkulirwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ssebo oba nnyo abawuliza twogera ku mwami ayitibwa Pawulo nti yakwatibwa n'atwalibwa ne mu ggulu eryokusatu. Era bingi bye yafuna Bayibuli egamba tebyamukirizibwa kubeera ng'abitottola. Era ebyo bye byamuviirako n'eriggwa eryamuteekebwa mu mbiriizi ze, n'atuuka okwegerera Mukama aligyewo. Mukama n'agamba nedda, nga lyamuweebwa okubeera nga tagenda maaso nakumera malala nakwegulumiza kubanga yali aweereddwa okubikkulwa kungi. Yalaba ebintu bingi bangi baali tebalabanga. Ekyokuna, abatume tebaali bakazi. Kristo talina abatume mu 12 nga bakazi.
tulina omuntu omu eyalondebwa oluvannyuma eyali wabweru w'ekkumi n'ababiri ye mutume ayitibwa Pawulo. Bayibuli nga bwenyweza mu Bikolwa by'Abatume essula ey'omwenda ng'era Bayibuli bwenyweza mu Baluumi 11:13 obutume bwe bwali eri bannamawanga. So ojja kumbuuza nti tulina obutume bwa mirundi emeka? Tulina obutume mu bufunze buli mu mitendera gya mirundi ng'ena. Obutume obusookera ddala bwe bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Era obutume obwa Kristo bwe buvaamu obutume obw'abaana abalala nga gurupu ey'okubiri ye 12 abatakyaliwo. Yabakozesa era ekigendwa ky'okwesi kwabwe kyatuukirizibwa bulungi. Gurupu ey'okusatu y'erimu Pawulo, eyo yanjawulo nnyo nnyini ddala nti yayawulibwa nti ali kitundu ku 12 naye yalina obuyinza bwe bumu n'obwabo 12. Ensonga lwaki yalondebwa Kristo mwene nga bwe tulaba mu Bikolwa by'Abatume essula ey'omwenda, ate ekyokubiri yalina obubonero bwe bumu n'ebyamagero ng'obwabali 12. Ate ekirala yasomesebwa olw'okubikulwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bagalatiya 1:12. Obutume obwokuna bwe butume obwa Apolos obw'abantu abagenda maaso n'okutandikiriza okuteekawo amakanisa. Tusobola obwekwasa obwekwasi ne mu bufunze bw'ensonga yonna. Bayibuli nkalativu bulungi bwe tugamba nti obutume bwe tebukyaliwo. Befeso essula ey'okubiri olunyiriri lwa 20 lugamba nti kaakano muzimbiddwa ku musingi ogw'abatume ne bannabbi nga Kristo mwene ly'ejjinja liri ery'oku nsonda. Ekitegeeza omusingi gw'ekkanisa teguli kuddamu kusimibwa. Omusingi gw'ekkanisa gwateekebwawo dda nga gwateekebwawo abantu ba mirundi ebiri. Abantu abo si balala be batume wamu ate era ne bannabbi. Kyetuva tugamba nti ofiisi ey'ekitume ne ofiisi ey'abannabbi tekyaliwo kubanga omusingi ogubanga gwazimbibwa gwamalibwa dda, tegukyaddamu kuzimbibwa, tegukyaddamu kuteekebwawo. Kati oyo yenna eyeeta omutume olunaku olwaleero abeera akola obulumbaganyi eri yaffesi ey'abatume abateekawo omusingi gw'ekkanisa. Katonda n'abakozesa okubanga bannyonnyola ensomesa ey'ekkanisa na biki ekkanisa byegwanidde okugobera na biki ekkanisa byetagwanidde kugoberera. So eyeeyita omutume leero abeera alumbye yaffesi ey'ekitume. Mu bufunze omuntu oyo abeera awakanyiza ddala omulimo ogwakolebwa abatume. Nga tetunnayingira kitabo kyakubikulirwa, tuyina ekitabo ekiteekeddwawo awo ng'ekitabo ekyo tekyateekebwawo mu butanwa wabula kyeteekebwawo olw'ensonga ey'enjawulo. Yuda bw'awandiika mu ssuula esooka olunyiriri lwokusatu awandiika agamba nti abooluganda bwe nawaayo okwewaayo kwonna okubawandiikira eri okukkiriza kwaffe kwe tugabana, kyali kiŋŋwanidde okubawandiikira n'okubazzaamu amaanyi mmwe okulwanirira okukkiriza kwaffe okwaweebwa abatukuvu omulundi ogumu. Kati omuntu bw'agamba nti ofiisi ey'abatume ekyaliwo obanga yeeta omutume olunaku olwaleero, y'ensonga lwaki ŋŋamba obwo buba bulumbaganyi eri yaffesi ey'abatume. Lwaki? Kubanga bw'ogamba nti waliwo obutume kaakati obanga agamba nti Bayibuli ekyagenda maaso n'okuwandiikibwa, okubeera okw'abatume ne bannabbi mu biro byabwe kwali kutegeeza nti okubikulirwa kwali kukyaweebwa era ekkanisa yali ekyaweebwa biki byerina okugoberera. Naye ssebo oba nnyaba mpuliriza, Bayibuli nkalativu ekimala Yuda ng'awandiika agamba nti nno tulina okulwanirira okukkiriza kwaffe okwatuweebwa omulundi ogumu. Nga lwaki tukulwanirira? Nti abatume ne bannabbi baakozesebwa omulimu ogwo ne guggwa. Bwe gubanga omulimu ogwo gwaggwa, tetuyinayo kubikulirwa kujja ekkanisa kwesuubira wabula okwo okutuweereddwa mu byawandiikibwa, nga okutegeera kwaffe okw'okubikulirwa okwo okutuweereddwa mu byawandiikibwa tukufuna olw'Omwoyo Omutukuvu otuyamba okutegeera obukulu obw'ebyo ebyawandiikibwa edda. Gano ge makulu g'ensonga, ssebo oba nnyabo. Yuda bw'agamba nti tulina okulwanirira okukkiriza kwaffe okwatuweebwa omulundi ogumu, kikulagira ddala nti ensasagge obutali bumativu bw'abantu obwalabiswa ne mu biro eby'abatume nga beeyita abatume ng'ate baali tebalondeddwa, embeera eyo y'emu erabisiddwa mu biro byaffe
abantu okubeera nga tebaagala kwesonyiwa n'okwenenya ekyo ekyateekebwako ekkomo ne beegwanyiza ekyo Katonda kyateekako ekkomo nga beeyita abatume nga beeyita ebintu Katonda by'atabawadde. Yuda bw'atyo bw'agenda amaaso n'agamba nti tulwanirire ekyo ekyaweebwa omulundi ogumu. Ssebo, ennyumba ne bw'ebeera nga yakuzimbibwa nga buli kiseera bagizimba bwe baddamu ne bagimenya nga bwe bateekawo musingi, ennyumba eba teribeera yakusulwamu. Bwe tugamba nti omusingi gw'ekkanisa gukyasimibwa nate, kiba kitegeeza tukyalina okusuubira okubikkulira okujja, era Bayibuli teggalwangawo. Naye amawulire amulungi ge njagala okugamba, Bayibuli yaggalwawo dda kubanga abatume baatuukiriza omulimu ogwali gubaweereddwa, ne bateekawo musingi gw'ekkanisa, ne bateekawo okunnyonnyola okw'ebyo ekkanisa byali egwanidde okubanga egoberera olw'okuluŋŋamizibwa okw'Omwoyo Omutukuvu. Ensonga lwaki tulina ebitabo 66 ebikola Bibiliya gye tulina oba gwe nange gye tusoma olunaku olwaleero. Bw'agenda amaaso n'okukkaatiza ensonga ye mu ssuula esookera ddala olunyiriri 17, Yuda agamba nti abooluganda mujjukire nnyo ebigambo ebyayogerwa olubereberye abo abatume aba Mukama waffe Yesu Kristo. Buli muntu yenna eyeeyita omutume olunaku olwaleero abeera alumbaganye obutume obwateekebwawo Yesu Kristo, abeera alumbaganye ensomesa y'abatume, abeera alumbaganye ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo. Kyempita nti kituufu yaffesi ey'obutume erumbiddwa. Weewaawo njagala okugamba nti bye tulaba olunaku olwaleero biragira ddala yaffesi ey'ekitume erumbiddwa, nga terumbiddwa yokka wabula ekigambo kya Katonda kirumbiddwa, ate Kristo mwene alumbiddwa, abantu abeeyita abatume ng'ate si batume. Lwaki omuwandiisi awandiika agamba mujjukire ebigambo ebyayogerwa? Tagamba nti mujjukire ebigambo ebigenda okwogerwa, agamba mujjukire ebigambo ebyayogerwa. Ekitegeeza ebigambo ebyo tulina we tusobola obijja. Leero tubijjawa? Tubijja mu Bayibuli. Kati ebigambo ebyo bye binnyonnyolera ddala empisa ey'ekkanisa, bye binnyonnyola ddala ekkanisa birina okukkiriza, n'ebikkanisa byetagwaddeko laki kukkiriza. Kyava agenda mu maaso n'agamba nti mujjukire ebyo ebyayogerwa olubereberye oba ebyayogerwa emabega nga byayogerwa abatume aba Mukama waffe Yesu Kristo. Ebigambo bino Yuda anywereza ddala ebigambo bye bimu ebyayogerwa Peetero omutume owa Mukama waffe Yesu Kristo. Bw'oba ojjukidde bulungi essuula ey'okusatu olunyiriri olwokubiri, Peetero ekyokubiri essuula ey'okusatu olunyiriri olwokubiri, Peetero yennyini awandiika agamba nti mmwe mufeeyo nnyo eri ebigambo ebyo ebyayogerwa olubereberye bannabbi ba Katonda abatukuvu wamu n'ebiragiro eby'abatume aba Mukama waffe omulokozi. Peetero tagamba nti mufeeyo eri ebyo binaayogerwa mu maaso. Peetero agamba mufeeyo eri ebyo ebyayogerwa. Kati bwe tugamba nti woofiisi oba yaffesi ey'abatume erumbiddwa, ki kye tutegeeza? Tutegeeza nti tulina abantu olunaku olwaleero mu kifo kye banditwegasseeko okubanga bafaayo eri ebyo ebyayogerwa bannabbi ba Katonda abatukuvu n'abatume ba Mukama waffe Yesu ate nga ye mulokozi. Bo basazeewo okubeera nga batugamba nti biri byayogerwa naye akyaliyo ebijja Katonda byali okuwa okuyita mu bo, kubanga yaffesi yennyini ey'ekitume buyinza buli awo. So omuntu bweyita omutume aba yeewadde obuyinza obutamuweereddwa. Bayibuli ebigaanira ddala nnyo nnyini ddala. Y'ensonga lwaki Mukama waffe mu kanisa omusanvu bwe yali ayogera n'ekkanisa zino omusanvu, tulaba nti yagenda mu maaso n'okusima ekkanisa eya Abefeso, ate nga ekkanisa eyali embereberye yali yagenda mu maaso n'okubeera nga yali evudde mu kwagala kuli okwasooka, naye ate alina kye yagisiimira ng'ate kyakuyiga eriffe. Ayogera eriyo ng'agamba nti mmanyidde ddala ebikolwa byammwe, mmanyidde ddala emirimu gyammwe n'obugumiikiriza bwammwe, n'engeri gye mutasobola kugumira abo abakyamu ababi, nga mugenze mu maaso n'okukema abo abeeyita abatume ng'ate si batume, ne mukizuula nti balimba. Yaffesi ey'obutume
teyalumbibwa mu biro biri ebyekyase ekyasooka kyokka, ne kaakano egenda maaso n'okulumbibwa. Abagirumba si batume bannamaddala wabula abatume ab'obulimba. Gwe yenna atudde oba ali wansi w'obuweereza oba omuntu yenna eyeeyita omutume, oli wansi wa mulimba, kubanga oli wansi wa mulimba walimbibwa dda. Gwe weegasse ku mulimba mulumbe obutume obwateekebwawo Mukama waffe Yesu Kristo. Okubeera obubeezi wansi waabwo kiragira ddala nti naye weekuŋŋaanyiriza okubeera ekitundu ku abo abalumbagana oba abalumba obutume obwateekebwawo ne bukola omulimu ne guggwa obulungi. Oyo gwe weetadde wansi we eyeeyita omutume, ekisooka mulimba, talondebwa nk'Omukama waffe Yesu Kristo, teyaliwo kuviira ddala mu biro eby'okubatiza kwa Yokaana, talina bubonero by'amagero, teyasobola okuwonya akadde konna. Ekirala, tasomesebwangako Kristo nti mwene Abaefeso kye baasiimibwamu ekkanisa eganyo kiyigirako. Ekkanisa mu kifo ky'okukema, mu kifo ky'okuzuula abo abalimba ebeewale, ate kanisa eyeekuŋŋaanyiriza ku ndowooza kaakati yaffesi eyo ne yaffesi ey'obunabbi kyakakati ze zimu ku yaffesi ezisinga okukola. Buli muntu yenna gwe nali mumanyi luli ng'omusumba, kaakano oguddamu ogenda okuwulira nti mutume gundi, nabbi gundi. So waliwo obulumbaganyi obuze eri yaffesi ey'ekitume nga buyina we buva. Abantu okubanga si bamativu n'ebyo ebituweereddwa mu byawandiikibwa. Ssebo oba nnyabo ampuliriza, njagala okukakasa nti obutume obw'abantu nga Peetero, Pawulo, Yokaana, Yakobo kaakano tebukyaliwo mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tebukyaliwo nate. Pawulo yennyini ayogera ng'agamba yasembayo okulaba Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga kyali kigwanidde oyo agamba nti mutume okulaba Mukama waffe. Pawulo yasembayo mulaba. Bw'osoma Bakolinso ekisooka 15:8 bw'agamba nti yasembayo, Bayibuli egamba nti yasembayo, kyetegeeza tewali okunnyonnyola kwa nkizo kusukuluma awo. Bw'agamba nti yasembayo, kyekyo kyategeeza nti yakola ki? Yasembayo. Kitegeeza nti yasembayo mu biro, mu budde, mu nnyiriri ez'abo abaali babaddewo, yasemberayo ddala. So tewaliwo basika babatume olunaku olwaleero nga Papa bweyita, nga ba Grace Lubega we beyita, nga ba Jerry Severe beyita, nga abantu ab'enjawulo bwe bakola ki? Bwe beyita. Simanyi Apostle of Tabwash, simanyi ani, abo bonna Bayibuli tebamanyi, babulimba. Beenoonyeza ki? Byabwe. Beenoonyeza bagoberezi, beenoonyeza tutumu, beenoonyeza ebintu ebitasobola kubanga bikola bitya? Binnyonnyokebwa ddala. Bayibuli nkalativu nnyo ku nsonga eyo, naye abantu olunaku olwaleero mu kanisa mu kubanga tebalagiddwa byawandiikibwa n'ekyagaanibwa kaakano bakikkiriza. Jjukira olunaku olwaleero ng'abakyala nga Bayibuli bwe bakomako obutabeera basumba, obutalwanira kuba basumba na kusomesa baami mu kibiina ekigattiddwa Twala Tugende, nga bwe baagaanibwa nga olunaku olwaleero tubalaba abeeyita abakyala abasumba. Bwe kityo ne ofiisi ey'obutume nayo bw'egenze maaso n'okubanga ekola ki? Erumbibwa. Ssebo oba nnyabo ampuliriza, omuntu yenna agezaako okubeera nga yeekaza ng'agamba nti alina obuyinza obw'abatume olunaku olwaleero, omuntu oyo kyagendera ddala maaso n'okuba ng'akola kwe kugezaako okuddamu okuzimba ekkanisa, omusingi ogw'ekkanisa ogwazimbibwa edda. Omuntu oyo agezaako okuzimba omusingi ogw'ekkanisa ogwazimbibwa edda. Era buli muntu yenna eyeeyita omutume olwaleero bufunze bagezaako kugamba nti nno Bayibuli ekyali nzigule era tukyalinayo okubikula okupya kwe tufuna era teggalwangawo. Abantu bwe batyo bagenda mu maaso n'okuba nga balangirira nti olunaku olwaleero nti bali baakoma ku Bikolwa by'Abatume essuula ya 28, nti leero mu biro byaffe tulina okuwandiika Bikolwa by'Abatume essuula eya 29. Ebintu ebyo byonna bulumbaganye eri yaffesi ey'obutume. Ekirabo eky'obutume kyali
si kyakubeerawo mirembe na mirembe, kyali kyakaseera buseera, era Katonda bwe yamala otuukiriza ekyo kyali ayagala okuyitamu ekyo ekirabo ne kijjibwawo. Nga bwe nja okulaga nga bw'olina okubeera nga onoonya n'essomo lyaffe eryogera ku kirabo eky'abannabbi, nakyo kyatuukirizibwa omulimo gwakyo. Obunabbi bwe tulina leero, ekigambo kya Katonda bwe bunabbi bwe twesigira ddala, kubanga buli kimu mwe kiri mu Bayibuli, endagaano enkadde n'endagaano empya. So ekirabo ky'obutume kyali kya kiseera buseera. Olunaku olwaleero tekikyagenda mu maaso. Bonna abeeyita abatume tetumanyi batume ba sitaani, batume baani oba beetume. Ebyo byonna kye twagala ogamba nti bagwanidde okwenenya ekyo, banoonyeyo ekirala ekyokola ki ekyokola. So mu biro byaffe olunaku olwaleero tetulina batume kusinziira ku nsomesa yaki ya Bayibuli, kubanga abantu abo omulimo gwabwe gwaggwadda ogw'okuteekawo omusingi ogw'ekkanisa. So Katonda olunaku olwaleero takyalonda batume bapya nga Yokaana, nga Peetero, nga ani, nga Pawulo. Takyalina batume bapya bakola ki balonda. Newankubadde okugamba nti wadde omutume agenda okuzaalibwa n'olubuto lwe lwavuddemu, abatume abo tebaliiwo olunaku olwaleero mu kkanisa. So ssebo oba nnyabo, omuntu yenna ayagala oba eyeegomba oba eyeegwanyiza okugoberera ensomesa y'ekitume, engeri ennungamu ey'okukolamu ekyo kwe kubeera nga omuntu oyo agenda mu byawandiikibwa, kubanga mu byawandiikibwa mwe tusanga ensomesa ey'abatume ne bye baasomesa. Obuyinza bw'abatume abo bo tusobola okugamba nti kaakano bukyaliwo, era obuyinza obwo obw'abatume abalondebwa Mukama waffe Yesu Kristo bukyalo era nga bulabikiramu ebyo bye baawandiika. Bw'ebeera ng'ekkanisa teyagala kubeera nga esobya oba ng'eva ku mulamwa, tugwanidde okubeera nga tutunuulira nnyo abo baatusooka okubeerawo, biki bye baagenda mu maaso n'okubeera nga bakola batya nga bagoberera. Tugwanidde okubeera nga tutunulira ekkanisa ey'Abaefeso mu kitabo ky'Okubikula Mukama waffe Yesu Kristo gye yasiima olw'okuba nti yakema abo bonna abaali beeyita abatume naye ng'ate tebaali batume. Abaweereza abajja oluvannyuma be tuyita ba church fathers oba abaddawo nga abatume abalondebwa Kristo bamaze okuvaawo, teri n'omu ku bo eyeeyita omutume. Ekyo tukiwulira kaakati ng'abantu babyeyita nti mutume gundi, okitegeera. Naye abo abaddawaawo nga batume bali abalondebwa Kristo bamaze okuva nga bamaze okufa, ba Polycarp, Irenaeus n'abasigadde tebeeyitangako batume, ate baali basanyufu nnyo okuzimbira ku musingi ogwo ogwali gumaze okuteekebwawo abatume abalondebwa Mukama waffe Yesu Kristo, ng'era bakozesa ekisooka essuula eyokusatu onyo olw'ekkumi paka olw'ekkumi-n'essatu. So kyenjagala okukkaatiriza ekitu ekyannamaddala ano nga nsemberera okumaliriza nti ne mu kufa obufi okwa Yuda oyo yali Mukama waffe Yesu olukwe, bwe yali amaze okuba ng'afa nga bwe nakulaze edda, bwe baali banoonya omuntu okusikiza mu kifo kye ow'okudda mu kifo kye nga bikola batume 1:20 paka 26 bweraga, baalonda Mathias, nga Mathias oyo nga bwe nakulaze yalina okuba nga yaliwo okuviira ddala mu biro biri ebyaki eby'okubatiza okwa Yokaana omubatiza. Kati kyenjagala okulaga nti bwe kyatuuka ku Yuda baali banoonyayo omuntu anadda mu kifo kye. Naye bw'osoma nti bikola batume essula ey'e12, Yakobo muganda wa Yokaana batabani ba Zebede bwe yali amaze okutemwako omutwe olw'ekiragiro ekyali kiweereddwa kabaka Kerode, ebyawandiikibwa tebitulaga nti baddamu okunoonya omuntu ow'okubeera nga azibwa mu kifo ekya Yokaana. Lwaki? Ennamba yali emaze okuggalwawo. Y'ensonga lwaki tugamba tetulinayo batume bapya. Mukama ffe takyalonda. Ennamba eri kasita yaggalwawo yali emaze okukola ki? Okuggalwawo. Jjukira eyagiggalawo si mulala, eyagiggalawo ye muntu ayitibwa Pawulo. Jjukira ono atemwako omutwe mu bikola batume 12, Pawulo alondebwa mu bikola batume essuula ey'omwenda. Simanyi oba ogoberera ebyo Dr. Luka bye yateeka wansi. Eyasembayo kasita yajja bw'ati Pawulo n'abeera ng'akiggadde, kino kyenga omukyala nga ebbanga lyonna abadde azaala abaana, naye nga ekiseera ne kituuka nga akomye okuzaala, nga waliwo omwana gwe yasembako okuzaala ne kiggalwawo. Kati mu bufunze nsobola okuba nga nsobola okukigereeganya mu mbeera eyo.
sintino Katonda ye tasobola kubeera nga abaaka bala balonda ne omulimu omutuufu lwaki baali balondeddwa gwali gumaze okukolebwa ate gwakolebwa bulungi nga tewaliwo nsonga yakubeera nga ate abala bafunibwa. Kati bano abalumbaganya yaffesi ey'obutume babanga abagamba nti omulimu tegwakolebwa bulungi beewadde ebintu ebitabaweebwangako. Ebitakola ki? Ebitabaweebwangako. Ssebo oba nnyabo awuliza bwe ŋŋamba nti kituufu yaffesi y'obutume erumbiddwa, njagala okwanukula ng'era bwe nagambye obwedda nti mazima ddala weewaawo yaffesi ey'obutume erumbiddwa. Erumbiddwa etya? Olw'okuba nti abantu abatalondebwangako Mukama waffe, abatalina bubonero n'ebyamagero, abatasomesebwanga Mukama waffe Yesu Kristo mwene, bagenze mu maaso n'okweyita ekyo kye batali. Bagenze mu maaso n'okuba nga bagamba balina obuyinza bwennyini n'obusukkuluma ku bw'abali abatume abaaliwo ku lunaku olwa Pentekooti, nga bagamba baakukola ebyamagero by'amaanyi nnyo okusinga n'ebyo eby'abatume, era nga beetegefu okuwandiika bikolwa batume essuula 2:9. Bagenda mu maaso n'okugamba nti balina obubonero bwe bumu n'ebyamagero nga obw'aba baki? Abatume aba Mukama waffe Yesu Kristo. Bagenze mu maaso n'okuba nga balangirira nti bafuna okubikkulirwa okujja. Bayibuli kyegaanira ddala y'ensonga lwaki Yuda twamulabye ng'agamba nti tulwanirire ekyo ekyatuweebwa omulundi ogumu. Y'ensonga lwaki era twamulabye ng'agamba nti no abooluganda mujjukire ebyo ebyayogerwa abatume aba Mukama waffe Yesu Kristo. Y'ensonga lwaki twawulidde nga Peetero naye agamba nti no bannange mufeeyo nnyo eri ebyo ebyayogerwa bannabbi ba Katonda batukuvu wamu n'ebiragiro eby'abatume aba Mukama waffe Yesu Kristo. Ate Yokaana ng'akiggalawo ekitabo kya Kubikkirwa essuula ya 22 olw'okumi 18-19 yayogera naga ateri muntu yenna nakugattako oba kutoolako. Naye leero tulina abantu abagamba nti bafuna okubikula okujja, simu bafuna okukyalibwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo ababonekera abalabikira mu bisenge byabwe, simanyi mu kusaba kwabwe. Ebintu ebyo byonna biraga obulumbaganyi eri yaffesi ey'ekitume. Bagenda maaso n'okugamba nti balina obusobozi obw'okwatula ebintu ne bibaawo, ne boogera ebintu ne bibaawo nga Katonda mu lubereberye bwe yagenda mu maaso n'okuba nga agamba wabeewo ekitangala ne kibaawo. Beewadde n'obuyinza obusukkuluma abatume bali ababereberye Mukama waffe Yesu Kristo be yalonda. Bagenda mu maaso n'okusomesa ebintu ebigamba nti singa omuntu ayatula ebigambo ebirungi mu kukkiriza asobola okufuna ekyo kyonna ky'ayagala singa ayatula bulungi mu kukkiriza. Abatume tebabisomesangako ebyo. Singa kyaliwo ekyo tewalibadde omutume yandibadde munaku. Tumayidde ddala embeera ze bayitamu. Bagenda mu maaso ne bagamba nti kaakano bw'obeera ng'oli mu Kristo Yesu kitegeeza nti tosobola kuddamu kubonaabona mu mubiri, tosobola kubeera ng'ofuna okusoomoozebwa kubanga gw'oli mwana wa Kabaka, tomanyi kiki oli mu Kristo. Okuvuma okwannamaddala eri abatume be twalaba nga mu masekkati g'okubikkulwa okwo kwonna, laba Kolinso ekisooka essuula ey'okuna, Bakolinso ekyokubiri essuula ey'okuna, Bakolinso ekyokubiri essuula y'e11. Tunula Peetero kyawandiika mu bbaluwa ye esooka mu ssuula ey'okubiri n'essuula ey'okuna. Olwo ebikolwa bitume 14:22 Pawulo ng'agamba nti nga tuyingira obwakabaka tugenda buyingira mu masekkati g'okunyigirizibwa. Mukama waffe Yesu Kristo ayogera ng'anyweza ensonga mu Yokaana 16:33 ng'agamba nti mu nsi mugenda kulaba bino ne bino naye mugume kubanga nze mpangudde. Ssebo oba nnyabo, abatume ab'olunaku olwaleero bagenda maaso n'okubeera nga bateeka mu nkola ekirowoozo ekyogamba nti omukristaayo tasobola kulwala kubanga omwoyo wa Katonda atuula mu ye. Ssebo bannyabo mmanyidde ddala bulungi Pawulo ne be yatambula nabo baali balwadde. Trofimas Timoseewo ekyokubiri 2 yali mulwadde yalekebwa muyi. Jjukira Bafilipi essuula ey'okubiri 2:5 paka 2:8 Bayibuli eraga Epafroditus yali mulwadde mu Katonda yamusaasira busaasizi. Pawulo yennyini Bakolinso ekyokubiri essuula y'e12 olw'omukaaga paka olw'omwenda yali mulwadde ng'alumizibwa. Bagalatiya 4:13 yali mulwadde ng'alumizibwa. Timoseewo ekisooka 5:23 Timoseewo yalina obuzibu bw'obulwadde. Leero bw'owulira nga twogera ku nsonga ey'ogamba nkituufu yaffesi y'obutume erumbiddwa, kyekyo kye ndi okunyweza ssebo oba nnyabo. Bano bonna babyogera tebayitibwangako, beefudde ekyo kye batali. Baawula abakyala nga bagamba nti abakyala basobola okuba abasumba.
Pawulo yennyini omutume yalondebwa Kristo Yesu, eyasomesebwa Kristo Yesu, eyalaba ebitakkirizibwa bye bataamukiza kubanga abitootola, bwe yawandiika mu Bakolinso ekisooka essula ey'e14 ne Timoseewo ekisooka essula ey'okubiri olunyiriri lw'ekkumi n'empaka olw'e14 ng'anywereza ddala bulungi nti abakyala tabakkiriza kusomesa baami na kutwala buyinza ku baami. Kaakano abatume be tulina abajja balina n'abakazi nga bagamba nti oyo musumba mukyala nga babaawula. Leero bagenze maaso neera n'okuteeka mu nkola ebintu ebyokugamba nti buli mukristaayo yenna agwanidde okwogera mu nnimi. Abatume bano be tulina olunaku olwaleero abakoze obulumbaganyi eri yaffesi ey'ekitume bagamba nti balina obuyinza n'amaanyi okusiba sitaani. Kyokka nga abatume baali bawandiika baatulabula bulungi ne bagamba nti mubeere bazuukufu, mubeere bakalabaalabe ekimala kubanga omulabe wammwe sitaani atambula nga oluguma ng'anoonya gwanaakola ki, gwanaamiza omusu. Tebaamusiba bo abatume abalonderwa Mukama waffe Yesu Kristo, naye leero abaleero bagamba balina obuyinza obumusiba. Juli ku Bikulu essula ya 20 teriimu mu Bayibuli zaabwe. Leero balina ensobi y'obutamanya ebikolwa eby'amaanyi bye birwa Mukama waffe yali ategeeza. Bo balowooza bitegeeza byamagiro, ng'ate Mukama waffe yali ategeeza kirala, ekyokubeera nti abatume abo baali baweereddwa omulimo n'ekkanisa wamu okubeera nga bagenda mu bifo ebyewala okusukkuluma Isirayiri n'Obuyudaaya nga babuulira enjiri. Mukama waffe bwe yali abuulira yakoma mu Isirayiri, ye yali tategeeza byamagiro kubanga n'abatume bennyini byalonda teri n'omu yalina kabonero oba ebyamagiro ebyali bisukkuluma ebyamagiro ebyaki ebya Mukama waffe Yesu Kristo. Abatume abaaliwo batya okubeera nga baanika ababasomesa ebintu ebikyamu, naye ng'ate bali betulaba kuviira ddala ku kitabo ky'Abaluumi okugenda ddala ku kitabo kya Yuda baali bagenda mu maaso n'okwanika ababasomesa ebintu ebikyamu. Leero tebasobola kwogera ku mpisa enkyamu eziri mu kanisa, okwegadanga kw'abo abatali bafumbo n'ebintu ebisigadde n'obufeero obuli mu kanisa kubanga bo bennyini bakikola, beebaka ku ntaana z'abalala nti banoonya amaanyi n'ebintu ebyaki eby'engeri ng'eyo. So bintu bingi leero ssebo oba nnyabo ebiragira ddala nti waliwo obulumbaganyi eri obutume obwalondebwa Mukama waffe olubereberye. So ekigambo kyange ekisembayo ku nsonga eno, siina muntu yenna gwe nkyawa n'abo bennyini benjatudde amannya gaabwe. Obutamanya bwabwe tebusobola kundeetera kubanga mbakyawa, ate ekyo si kikula kyange okubakyawa. Wabula ensonga lwaki nkola essomo nga lino kwe kubeera nga njagala okuyamba abantu abali mu butamanya okubanga beenenya eri ekyo kye beeyiseemu ekitabaweebwanga, n'okubeera nga balaga abantu ekintu ekituufu ekyannamaddala ekigwanidde okugobererwa. Naawe yenna ayinza okuba nga oli mugoberezi waabwe obawolereza, lino essomo liryo wekaanye. Kisogedde byange nkweseza byawandiikibwa. Balance me up. Sirisa byenjogedde ng'onsirisiza mu byawandiikibwa n'oba tobiina gwagwanidde okukyusa. Ate teriiyo mazima malala, kyekyo kyenyagala okugamba ku bino bye nkugambye. Tegaliyo malala, geego gennyini kuggyako ng'oganye Bayibuli. Katonda nga bw'ali omwesigwa, abamu ku ffe atuyambe okutandika okutegeera ebintu bino. Maidera na wasobola okuyamba. Tokakanyaza mutima gwo, kyusa. Toli mutume, tolina buyinza bwe bumu n'obw'abatume bali. Tolabanga Mukama waffe Yesu Kristo takulondangako. Agambye nti bali baakola dde omulimu gwe musingi kigw'oli okuteekawo, onoonya okubeera nga osalibwa omusango gwa bwereere. Bino bisanyukiremu ng'olaba abantu abakwagaliza abakuyamba. Kyuka, laga ekintu ekituufu. Ensobi ffe tuli bantu, nze naye tusobola okukola ensobi. Tokakanyala tibanakiraba batya, gwani goli Katonda. Kyuka wenenye, tomanyidde naddala kiki, tosobola nakunnyonnyola kyawandiikibwa n'okiggusiza ddala bulungi mb'oli mutume. Banange tulekerawo obujoozi obwo, tuddeyo ku ekyo kye tugwanidde okuba nga tukola, tuleme kwepaatiika mu bifo bye tutateekeddwamu. Saba ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna. Amiina.